Ugamba otya kapo. Ndia. Yebale. Ugamba otya katungulu. Mwebale emirimu. Tuwatanya. Mwebale kulalula urema. Ani ya mulaludde. Ogwe. Ate wayimba olimbe mundu bwaza kugombola omusajja yaziza kugombola kati omukazi yagenze. Ne bakoze ekisinga obulungi. Ekyaki. Bwe mutategeragana mweta. Kisinga obulungi. Bwe tumwe muteeta. Kwe kuva okwetta gwe tula abantu bagandi bafiiridde munju. Abantu ekintu kye bakoze mwetaaga bayozayoza. Katulina bayozayoza. Bantu bako wano ganti biganye. Nga bereka. Kyali kituuseeko. Naye wo yadda. Arua. Shalwa. Ninga kyali kintuuseeko kubasinza gamba nti yadda. Muyina. Si gamba. Kazi we kapoto tamwa. Ate wange teyafumbirwa. Bwafumbirwa bagenze. Nisimaye basonywa mukazi. Yagenda n'atafumbirwa n'omuzza. Mwe bwafumbirwa olomba munyigaganyemu. Netali muntu agenda n'afumbirwa. Naye yadda n'akusaba okwanjula. Okyaganye. Nja kukola. Tukyateeka n'osooka kukaddiwa kumera bigundi. Ate kukola ki? Kodo tumanyi toyinza n'ommera ekiwalaata awo. Abekiwalaata tebabanjula. Goli agandi owekiwalaata mbutulo tebabanjula ssebo. Ne bwe kibamu ekiri. Mwana yakakoze. Inte bikoleka ebyo. Noloza kiki? Kyogamba embeera z'abayimbi muli bazibu. Saidi ki? Mubuuza mu. Ey'abaami ey'abakyala. Ey'abaami. Eyanobye ye mulimi. Kyogana naye muyimbi. Watoka malu. Kati omanya aliwo omuzibu. Mpuli omusa kyokka mu butuufu. Mpuli omusango mugusalidde nnyo Kenzo. Ne bagamba atamusuza. Ani agusalidde Kenzo? Abantu nzembera ku social media okwo. N'olaba message nenze sina gwe nsalya musango naki? Abantu basala emisa. Nganze bwe bagunsalira. Yewe gwe akabivaamu gwe. Ebbanga yosidde no biba biti ebintu ebyo. Basalira omusango muganda wa. Mbugwa kusinga nze mukyamu simanya nze mwenzi simanya bikina kwatakaana lolololo abantu ekibadde mu ddiiro n'ekisenge kyabwe ne bakiggala bulungi ebintu ebibawudde naye kirungi n'osirika n'olaba bo ne beeyanula bulungi nnyo nga beeyanise ne bamala ne bezzaayo mu bisenge byabwe obudde ne bukya ne bagamba ibambi akasajja twali tufanako ki nze sirina abantu baawukana okujonga ensonga zaabwe nalinze tuddemu bandi tuzibeeramu naye abantu kasaba awukana mbayozayoza buyozayoza nemanya nti tebattiŋŋanye buli omu akutte ekkuba eddala naye ate njagala nnyo abaawukanye ne bafuuka n'abamikwana ne muteewalana ne mutabeera fuuka friends awo muyambayamba kubanga n'abantu bwejja babeera mikwano gyo bonna tebabeera bakazi bo sigandi wundi okuba mukwano gwo aba mukazi bantu beera bantu mikwano gyawe nga kyaliwo kati nawe fuuka ate gwe bakyali nnyo n'okusinga kubanga gwe ate muba mwetegeera twebaako oluganda bayibe muba bakyali nnyo mu kituufu sina kyali kumpi twebaako oluganda kwanze kati oli omuyaye kyali wange nnyo okamala yewe mukolayo kakolabo kyali wange wakuba koko yakagana yaga asewonedde tujja kumutambulira makate bantu ne boogera kazi bwabadde best man n'ogenda nenyiiga ate nze samba nenyiiga neŋŋamba kazibo wange ate nawe era bonooba owasa ate naze best nedda ssebo sya ng'anigwe mbuwabeera eri neeno mwola otabaganya ki oyongera kunyweza mwawukanire ddala naye ebintu by'obufumbo ebyo biraba bizibu nnyo bayira ate mu nsi ekintu kyemmanyi ekitayunga omukwano teguyunga Ravu nga yasaze bwe kasagumenyeka bwappa mpozi ngera gubadde gunuuseemu bunuusi katono oguyunga guba gunuuseemu naye omukwano gwe baga nti gwamenyekamu omukwano teguyunga naye omukwano ogumenyekamu ate n'osigala ng'omuntu ono mwekyayire ng'owulira okyamwagala kiba kiki ekyo guba gwamenyeka oba guba gwanuuka oli aba yagumenyamu naye nga gumanyi nti no gukyasobola okuyunga
katoza ekeza ayinza okuba mu ne idea nti gukyasobola oyunga kana akageri keba kyadde nga ate November kwanjula anti ze simanyi kweke tuyinza okukyankana abantu bonna abedda babiri munyigaganamu omuntu aswana okuddako wabo we wabulaza oba biki naye omuntu n'ava ewo Katongole n'afumbirwa aba n'ava nga Kelema yafunye obufumbo obupya ate noga nti akomawo tobeera musajja mu basajja waako ekizibu kubanga kati nga mubba wa gundi yaddayo wa babiri aliko kizibu ki kani ne kusaasi mukazi wa babiri yali yafumbirwa yali yewa yaliyo omukazi naye omusajja yiye tukkirizibwa ofumbirwa anti ffe abasajja kiina munyo sitaani tekikola mawulire nanyumyanga naawe sigalabyewoawo abasajja osobola kubanga omukazi asobola nti Katongole olina abakazi baaba naguma nakwagala n'omwagala n'omuwasa n'amanya agenze wakusatu ate nakwagala nnyo teri omusajja agamba nti omukazi oyo mufumbo naye nange ngenda muwase wange ajja kubangayo lwa mukaaga ekyo okitegedde tekibangayo nti mpase omukazi ajjengayo lwa mukaaga lokamala kati ali mumakageri anti namuwasa mufumbo naye gwe omukazi akimanya bulungi nti olina omukyala era wano ojjawo lumu kitegeeza ate nakwagala nnyo ate n'atakuteeka nako era obwo obuyinza ndowooza butuweebwa ssemateeka w'eggulu naye kazino kafo mutuufu nkuletedde mu kaseera akatuufu omanye ebintu nabo singa baali baagala okutukola bwe bati singa be batutwala ewaabwe ne bagamba mwami Katonga bagenda muwasa okuva mu ssaza eryebbaale yagenda okiikirira kaakati yafumbiddwa Kyaggwe ewa babiri kakati awo n'omukazi asogga munene ojo obeerawo ngenze mu maka gana ag'ekisoga naye betubanga ffe tukyabaleeta mubutuufu naye mubutuufu naye omusajja yali alowooza babiri yali kuki walowoozeeka wanolowooza ebya babiri ebyo ng'ogyeko ebya Kenzo bye kati ate aba omusajja oyo yazeeyo omukazi w'omukadde ate bagenda obufumbo bwabwe bwanywedde ne bukamala omuntu ayeekoonye nno nga bwanywera musajja atagadde n'amala gagenda mu mikolo bwatyo anti neyeekanga emikolo naye ogimanyi kasi nze nga nti emikolo nze nga mpanyi ekitiibwa emikolo ekyo omanyi ekitegeeza gwe omusajja oyo nga yali ku mukolo wali ogwa babiri abamu abasajja ate n'amala n'akomawo eno seba ate n'akyala bannange abasajja basinga ndowooza ebitundu nga 9 ku 10 emikolo bagibakaka kituufu ate bajyagadda mukazi akuteeka ku pressure nogamba okutereeza wakano kasanyi namagenda nyanjule ng'omugamba kola budget byetaagisaki ng'akuli bubi nga tokyalina mirembe naye ne Rema yagumusabanga omukolo nyanjula nkati abagukola tegwali badde mukake niyo nabadde musajja nagamba sijja kukola mukolo mukake lwe ndituusa ndigukola naye nze nange si akola mukolo mukake nakigaana sikola mukolo mukake yagusanga gugugwiza oba gwali mutuufu nga weeyagalira nakyagala naye omukolo omukake n'obulwebakakako tokyasoboladde okunywa otuzze naye gwe tolukolangako naye wakyalakokko ekukyala nakyala juzi jjo lyabalamu yakomawo naye wakola akantu yakomawo n'okyala nolaga obugumu naye ogwo nagwo kwanjula kugaana nagukola kwanjula sente tezinabaawo sonde bakusonderera oyinawo okusonda okuva ku 0 nako si kulungi wekapo obuwawo miliyoni 10 naawe yongerako 10 nga muziteeka mu banka nawandiikako nti omukolo obeera ziyina naye obukadde wali ekisonde 15 shaluwa nekiggwa tujja genda budde bukyali naye wali wasuubiza waba wadde eti tewabawulina babakulaba saasuubiza naye nga nja kgenda ate n'okwetegereza nga oli ne mukyala wo nga mwetegereza eŋŋana teguliiko budde nti bwayitako buli kimu kibaako time yakyo naye lwaki tiwawasa muyimbi mukyala wo talekase muyimbi sawasaani
mukyala w'omuyimbi lwaki tewawasa muyimbi ng'omuyimbi gw'empasaati tekewo kubanga muba mutambula n'embivu ng'omanyi okubeera ne mukazi wo nga mufaanaganya emikwano gitya anti mwena muba bayimbi olw'emikwano gyammwe gyegimu ekintu ekyo si kituufu nze nga nabeerawo aluwa anti era yagenda ate kati naye kyabeerawo akabanga nga mikwano gye bagundi abo kewali oyagala akabanga mwakawandiika omukazi tugamba balubeerera kati ate woolaba waali naawe wooli kati ate buli omu alina emirembe naye waali we watuufu kubanga naye oli ali bibye nono ali bibye buli omu aba n'emirimu gye nga temufaanaganya mikwano okufaananya emikwano kino nakyo kirina obulabe bunene wakati waggwa lugambo yatambudde eno nti mubeera mu byebimu ati nawuliranga nnyo ebigambo bingi bakuwaayiriza musajja wattu buli ssaawa kino omukazi n'abeera ku bunke nengamba n'ekiki byebyo byose nenkuleeta kazibe banna kati singa nakumanyirawo nga sinaba nagenda ate n'omukyala bannaffe abo abakyala tubaagala nnyo neno n'omukyala mukuyita mutya mu luzungu ali popular ali celebrity gwe bamanyi ali known olaba kireeta musajja malala ate ng'ebisa bisinga omusajja amalala ayinza ogakontrolinga aba n'okumanya okusinga ku kw'omukyala sivuma naye nga ndowooza kirina mu bitabo byonna ebitukuvu naye olaba n'omusajja kumuleetamu amalala bw'ateegendereza naye ate omukyala musaasire kituufu mukyala ng'amanyiddwa alina ssente asofumba ddala amala gagolola essaati esaati egolokeka akwate paasi agigolole ng'alina erinnya amala gooze enjala zikutuke olaba omuyayi yagambye mu ssimu nga tazikwata ezize yakitadde mu bbaluwa simuwayiriza nakirabye naye wakirabye nakyenga essimu naye zazikwata ng'azikuba emirundi nga 7 naye zazikwata naye ng'ate ye ono bw'akuba n'otakwata ate omusango gw'oba ofunye mumanyi ggwe kyekitegeeza essimu emirundi tokwata ssimu otya nga gwe wasibye okuba tebaako ne batakuwa na nsonga nze nabirabye mu bbaluwa nensekanosikani abantu bali ku nze naye era emyaka gy'oyo atabadde takwata ssimu bw'ogiraba ogisaasira olumu naye nga kiba ki lwaki omuntu kati omuwala oyo emyaka egyo omanyi omuntu omulala yena ayinza okunenya n'agamba nga tazikwata atya naye n'oyo ali eyo oyo awakana omuwabwa erinnya lyaleema n'omuwa n'emyaka gye n'omusanga nolaba bwe yeeyisa buli muntu alina obuze bwe bw'abantu balina obuze tewali muntu bayiza atalina buzibu buli omu alina obuzibu buli omu alina obunafu bw'alina mu ye obunafu bw'alina mu ye kati ne Rema naye obunafu bwabulina butakwata mayinza okuba takwata ku ssimu naye manyi ekirumanga essimu ogikubanga olitakwata naye n'ogiddamu ng'eri bize nga alina gwayogera naye ate n'atakukubira sigeza aba yagirabye bulungi aba nayo wano bayinza okuyomba ng'ate abadde ayogera ate notamanya n'okuba n'atakwata naye nga babikola nze katongole akazindaalo kyakayina togikwata ate abasajja basinga ndowooza bali ebitundu nga 8 ku 100 akazindaalo ke wakati bakalina microphone kazindaalo baakabajjako ate tekafunika muyinza okukalwanira ne bakumenya n'omukono nga tokyayogera okufuna omuzindaalo ewaka abantu bonna ekibalwanya microphone omwami n'omukyala kyosanga eyo eŋŋumi evuga babalwanya akazindaalo ddoboozi lyawaka nze nno okwogera lwabati buli omu abakikwese mu mutima bw'oyogera ki era omusajja bw'ata akazindaalo omayamanya nti ogenda kujogebwa nnyo nti tewakyali kulwana ewaka biwedde naye si kyekisinga microphone ngisudde wali tebamenya ngalo zaabwe naye microphone bw'ogisula n'ogiwa oli naga kati gwe microphone mu maka gwe n'ofuuka ebigundi ebiki best beams oba kasitani kweneebeera si amaka tegabeerawo era ebiseera basinga bwe bogaagala gabeera gati oyina gita n'okola ebirala naye koga gwe wuwa ni microphone
mbadde nchaji nyweze kakati oyaji nakati enzira mwemaze mama enzira mwe nachempadde microphone bannange bannafa bazirwanira okugikwata kubukwazi n'abantu abawangadde mu bufumbo abasinga obungi abali mu sekita zaffe zino eza entertainment abawangadde bakazi baabwe tebali mu kintu kino kyekimu ate nabeera bawa amagezi bakubirize kuba kati gwe wabikibeeramu omuntu yenna kobe musajja naye nga bw'olyawo nti katongole wayita wali bakuba enduulu banne mulekerawo okudda eka n'enduulu ezo erinnya eryo likome ku geeti ng'onondayo kanoloza nabo bagenda kukwaniriza nga siteegi ate mukyalo banaye ng'ogenda mumwekyawo ebyo tabiraba era akulaba ng'omulala tunda ebikajjo ku kkubo ye bwalaba bbaawo ovuddeeri mbweyagala bakuwenye ekitiibwa ntuukana oyagala mukyala wakulaba gambe munaabaana era abasinga ekyo buba bufudde nammwe abayimbi abakyala abayimbi bamupiira abadusi bannakatemba olwokuba ng'olina mwami wo olwokuba ng'olina erinnya era oyo Lema kannyinaffe nkabuulira gy'ogenze kannyinaffe kato kakyali kaana naye gy'ogenze tamanyi byanduuluuza mmwe ndowooza kenza ate ye abadde abimanyiiko oli agenda kutwala nga mukyala weeka noina statement gy'oyogedde nti bwe mubeera mu sekita y'emu olugambo luba luyitirivu anti mu mikwano gyegimu sotegeza baba batawo bamanyi ayiseewo akoze ekyalinaani akoze kati ono gy'alaze sekita zaawukana era olugambo lujja kuba lutono naye kyalina okumanya nga ye omukyala obwaleema bukoma ku geeti ng'ayingira oli alabira ddala mukyala era bwaba waliyo emikolo eri ewaabwe bamuwe si musiraamu giba gyakussandi bamuweereza lwa mukaaga akole emirimu ne balamu baaba ate owakana ki ate bagamba bame baganda bo be boogera bano bayina abaabwe ndooza abakyala bo tubaweereze lwa mukaaga babeere eri bateeketeekati nga gogamba owo tajja kujja yagenze tebaga nti weeraga era bagamba weeraga kakati ekyalina nga jo nti alina okujja mu balala ekintu kyakanze ensi kana akawala nako kagu nekyo kyagikanze bamanyi abaawukanya ekiro kyaleero naye ate ne kana akawala nako akawala kagashumba nako baŋŋambi kaweyawukanye nebba waako kafumbirwako tekafumbirwako babadde mbyatikati kabeera wa taata waako kaddukayo kaali kaddukayo kati kabeera ne maama waako ne juzi kashumba yavaayo n'agamba nti ye kawala ke yakavaako kati maama waako yakoonoona yagunjwako n'agunjula n'akakolera buli kimu kyonna ekirungi kati maama waako yatandisa koonoona akawa abasajja kati abasajja bakasuulawo ate era abakyalo balaba omuntu agenda n'akuleka n'otoba n'omwana n'akula omanyi abaana baagala nnyo bannyaabwe ate nga kyekituufu naye ye nayagala amuteeke mu bulamu obugonvugonvu obwo tebwonoonye baana myeya nze sikkiriza mwana wange kubeera na maama watubeerawo mwana wange akula kyayi wange magye okyali mu nfuga ya analogo magye tewayingira nze okusobola okubeera bwe nti gaali magye tata yaddangeka nga bayagala yakololanga poliisi omumanyi yaliyo SSP poliisi ng'akulira Eastern Region mugenzi Kakooza omumanyi gwe bulijjo oli munene oti muzeeyi yali muzibu nnyo era ffe baganda bange bonna kwe bali okuTV bagiraba amateeka balina n'ogiraba ffe twabanga ne taata naye nga muzeeyi nga bw'akomawo awaka buli kintu kikyukamu musooka ne mugenda mu mwanyi ne musooka ne mbeera eyo muzeeyi azze muli musooka muvaayo nga mugaba nteredde oba nfaanana bulungi oba nyina omusawo gwe nasizza ze taata wange eddiriisa ngaaga kunaba yasambanga ku kidomola na bbaafu tayogera nomanya kati nno kunaaba ate bw'akomawo mwene sabaga mutegulewo ekintu kitamwe takyekoonako muzeeyi n'afulumya eggaali ate n'abayita ku bwisi n'agenda mu nte n'atandika zikubako mwanywedde mmwe gyoli zinaamwana okulaza fe muzeeyi akeera ku makya mumanyi alina okugenda ku kkanisa okusaba n'afulumya eggaali ye n'agiteeka awo ye n'agenda n'akola ebibyo mu ddakiika 3 adde nga tewali agyozezza muli awo mufuguma ate atalina gwe yalagidde tewali gwe yalagidde eggaali erina okwozebwa ye yagitadda mumwesootinge mulabe tukudde
Nena zina ayi omorokolekawo obatobogodde nti muze kumawulire gakunyumidde gali makati na jali moti ne bagenda mu kazannyo ng'otuddeawo ng'okutte kisoboka abaana b'ennaku zino bayita n'ogamba naye banna nedda naye kati emirembe gukyuseemu abantu ennaku ze babeera ne tv nyingi abaana baweyaabwe noteeka eyo mu kisenge nolabyoyagala naye oluusi oba ogamba kantuleko wano mu ddiiro njandaba ku mawulire naye mateeka gaba gayingira mu makati olaba nze kati ewange beetaaga magye ewange abaana tebalaba tv ya mu ddiiro balina eyaabwe no totawaana baneene mbasanga ate nga nabaterawo eyammwe tebamanyira bwegendako ogenda basobola ate oyenda bakuza bulungi kati omutabani wange azanya omupiira mubi nnyo muzibu nnyo namugamba njagala osaamu omupiira olina okubeera nga Thierry Henry waseno nakaleeta juzi twagenda ebusiika gye twali kakuba abasajja akaali kabase maje kana kakuze muzee ekyaŋŋamba kyenkola majenjagala osegera kyobulaba amagye nagezaako ogakonyaganya ne gali amagye amagye gandi gajja kubeera wano omu abeere n'amagye ge gaakali walabyeyo okwanjula embaga nze ninze ebyo nteka nokundeka tonteeka na bintu ebyo nze bulamu bwange bwendimu bulala nnyo ate nokala abantu abwa bateeka bibiina bya fida biwolereza abakazi ndaba budde bw'okubeteekawo ekibiina ekiwolereza abasajja kwatuuka naye weekiri ekibiina ky'abasajja nga bagenda ne bakaaba abasajja babonyabonyesajja babakuba anti bulala akatinoasajja binene biro bikaaba gomanyi tuyinza okubeera no kazi wekapunga naye Shawulu wakukuba empi naye goloza oyinza okyogera omukazi asobola obutakukuba luyi asobola okukuba oluyi lwennyini n'okaaba n'otulawo ku kitanda wansi nno era okaaba asobola kubanga oba ogenda mutta kyemba nandi mukoze ekisembayo ate yaba akikoze kati obujongo ojjayo jambi akuba empyapyapyapya n'agamba ovaawa ova mu bwenzi pyapyapya n'otunula ng'osobola omutta ate n'agamba gamire ate gamire ogamba banna ekiki nazze gwaki ate nno omuntu nga akubuza otwo muntu osokudanga okoye abakazi bane batuyiga nnyo nodanga okoye ova mubivulu bina akayingira obulina atakuvumako naye kinakontrola nosula ngotula notandika okweyazaamu bwembadde enzira nkyami bukyami ku supermarket nengula ebintu ng'akontodde bukontozi kyokka kubantu batya alina obanga olina gy'ova oyinza ogamba yabadde ne kakamera yaddandaba waliwo akubye essimu ewaka era abantu asinga batiitizi beewaabira n'agamba kati nno goyinza oba ng'onyize waliwo embadde mu ndeera neyeemalayo tunyweddemu bunywi kale era mukwano waffe buliriyani buzze kaliriyani kekangulidde omweko kimanyi bulungi mukaalukwago newetetegula nga kontodde bukontozi kazibekapo ebintu ng'obikinamu experience ate netakubuuza nti bamugambye nze buliwo babaawo omuntu wange oyani netulabye nnyo era newunya abantu baga nti basomesa obufumbo buliwa bufumbo buliko formula obufumbo buli omu yamanya bwakwata ebintu bye ne bikwatiro ne biwangaala ate era nego biremye tebuba bunafu ate era afunayo gwakwasa ate ne bagendaoza katonda yaba ategese ti gwe ojja kuwasa ono bireme owasa oli oba gwe tolifumbi ate nabo bennyini abakyala bati basoose eno wo nze kati Segawo omanye ekintu kye yaŋŋamba John Segawo namubuuza ne mugana eSegawo lwaki towasa nama katongole nze emirembe gye nnina wano siina baana kyamba nti bayina siina wange nti oyinawo
serious sebaka ntino omwana gyali tanfumbira mmere ne nti afumba nakagwe n'ogwe gwe manjagadde simufuna n'omufuna ate no ne gwofunye kwolo bifaanagana biri ebyabo naganze ndeka kande nalabako era ye bulamu bwe yagamba ayagala bwati yali mubaka Namboza yayogera ekigambo juzi n'eki yali kumbaga nga ndi ku TV okwo nali ku social media nga nyina yaka posting n'agamba omusajja nti ze ku mukolo gwo naye abasiraamu munansonyiwa nti embizzi okugigema okufukula bagiteeka ekyuma mu nnyindo nti naawe olabye ekyuma kye bakutadde wano ku lugalo bakugaana kufukula buli ekyo kivuga bateeka mu kyuma go ge mazima naye ate muna ennaku zino ebintu byazibwa oli agiteekako ali waka wayingira emmotoka ng'agijjamu ateeka wali agizaamu era ayingira nju gola butasiwuka nga mpya mune gwomanyi okukuuma waliwo omusajja omu gwe sijajja kwogera ku leediyo yakola ati era naye nga bw'akola bw'atuuka ku mulimu ng'agijjako nebeera mpya ebbanga lyonna balaba mpya musajja akuuma empeta banna kati tuba tuli awo lumu mukazi we n'ajja ku mulimu nga tamanyi bino ebya surprise baaside yagirese mu mmotoka ng'eri mu mmotoka wansi ate nga mukazi apaakinze wansi kati ng'ate alina okukkirira ajja alaba ani azza omulamu kyokka teriiko ku ngalo ng'omanye ekyali awo bagitaddewa ekyamuyamba kyali eki yamanya ekizibu kye najja ng'akutte mu nsawo bw'ati bannange oze kundabako kanzije twogere kanzije nina byenzija mu mmotoka kanzije awo n'agenda mu mmotoka zizu bebi kiki oli otya olwo nno n'alyoka aleeta amagalo naye ziri muno naye ng'olwedde nze aŋŋambye eri waggulu nsabira naye nfudde neeringiza wansi olabe bwe nkiyitamu kiringangaza abakazi ekigambo kye boogera mu kwanjulwa kwaffe bakwanjulayo ekigambo kibaga nti ono gwe nnonze mu bangi bw'otayongerako kabangi oge ono gwe nnonze n'otanjatulira bali boobadde nabo yono omwami wange gwe nnonze mu bangi ate nababiri tebabayita bangi era baba batono muntu aba agamba nga 10 ndoozaaga kulonze mu asatu ate oyinza ogamba 5 nti kati nga basatu bonna yabalaba kati nga bwe tuli wano ngoga nti abantu bangi negamba bugambi ono gwe nnonze nze ndaba nnonze kimala ne mu bangi tegeeza alabye bangi bonna bamwebagajja munkuyanja mwakujje nagamba ekyo nakyo kiruma ndaba nga okukwatulira kyetaaga ne bakikyusaamu gamba ono gwe nnonze kimala mu bangi naye ayinza okyogera mu bangi nga bwakwanjulyawo ng'akyali mbeerera era alina kukoma ku kiri ekimpi naye bw'aba nga takyali alina kuteekako bangi kubanga aba alabye ebizibu bingi okitegeera so ngatomedde ekuzze agenze awummule era olaba Rema atugamba agenze kuwummulira ani asobola okyembiraba ku Facebook bagambye agenze meta nayogera naye bagamba agenze wummula naayogera ng'ayinza okwetolola omwaka nga tannayogera nga talitodde ekigambo n'ekimu basirika abo mukazi akola decision eki n'asirika naye nenaku zino omukazi agenda nga tebaleese poliisi na kooti naye nno omutikkira engule yabadde muzira naye bino omusajja byeyagambye mbw ate yatereka ebintu byekitegeeza kyekyo nalowooza nti anoonya security atereka ebintu bye ebyapa bye nensimaalize emmotoka akyali bweru yakebedde mu nju mwebiri ate yadagenda bimuweereza ku ssimu anakebera bulijjo we baterekera omanyi bw'aba yatumye muganda enakeberayo nga tebiriiyo nyumba nene olwakasenga akasibe mugamba kebera mu kimu ayinza okuba nga yali amweyabiza kebera mu kimuli ojjawo ekisumuluzo ogula ebintu byoweebi nga yamugamba olikebera mu kimuli bw'olijja ojjawo ekisumuluzo wewali ebintu byo byonna ebyapa byosimala bikererewo yenna nsaagala kumanya kati yaddaga bimuteerewa oba agende nabyo bintu kenza asobole obinona eri gobinona
ewa eri ange mambo nabo mbungene ebyapa bife n'obulamu bugende naye ebyapa obinona baba uwa obinonayo gyabakugamba baba lyawo nga go okuba eng'ombe ku geeti mnonye ebyapa bya pipi wali abagenyi ani katongole alaze wani naye gwe ebyapa byo bifuna ogenda n'obikime wasya luwanga ali waabwe kale watali waabwe ewa musajja omulala katugeze essaawa eno Kenzo nga omukyala Rema ali wani ono ali musajja dokita ali mu maka kati naye Rema amugamba ebyapa byo kakeesa akalimu ebyapa byo nekikali wano naye siina gwenkawo okujjako gwako ekimira yakatwala akazza sijja kukaza batuyagala biveeko nkankaleka olatulekayo baana omwana n'ekyapa embuba ogenda n'obikima ovaako ki obugagga bwo badde kunze bateme mbumba yingiridde ani agenda otema omubbi nze nnonyi byapa byange oto mufu abyogera bakusaba gamba naye musaya naye takutte ekyamututte mu maka g'abandi temunzita mbadde njagala byapa byange obinona yabireeta tabizza omukazi yaŋŋambye mbikime taba kyakujulira yadda waligamba nagamba tonondoola nga ng'olwo yekyusizza amangu ago okunondoola kwe kukubiza kazibu oli mugezi togenda afazaali omukazi akutwalako ettaka atwale kazibu ebyapa byokoleredde ebyo nze mbikima obikimawa gawa omusajja wejja nenga gamba towaaba naye si waabako gamba waaba kooti emuwalirize emonzi ate neesitula ense mba balyawo nga nze wuuyo into ya family bizibu nnyo 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 gwe ebyapa byo biterekawo kyaluva yabikuterekera ebyani biri mu nju mukazi we yabikuterekera amanyi we biri ekirungi wensula wasula anaakeberakebera naye mbugwe gwobiteekawo biri mu nju ewa mwenyini mwetusula kazi we tuyinza nobisulako ebintu bya relationship bizibu nnyo 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 naye otegedde abantu balekerawo ga nti ngenze kukwata mukwano tebagugatta teguyunga ogwo gwogatta guba gwanuuse bunuusi naye kasago kutukamu bwakapa tubaleke tubaagalize byerere Kenzo omugambe ey'ekigambo naye nakimugambidde akenzo mukwano gwange nno oyo yonna gyali atulaba naye amanye bumanya nti abaganda bagamba nti akunoba n'atakufaako kituufu osigala omuwuliza nga balina n'omwana ate bo ne boogenda ku bakadde baffe abakyala be basookako si be balina buli omu ku Kenzo ne Rema buli omu akyalabwa abantu bangi nnyo ate buli omu akyasobola okufuna omuntu gwe yeetaaze bwe baba balemaganiddwa buli omu ajja kufuna omulala tewali mutawaana kyetutayagala kuwulira mbirigo baabo ate Rema kikiwanigana wa Kenzo y'omugambi Rema kyemugabo tatwala bwa serebu wa musajja atamanyi byabaserebu agende nga amanya agenze oli ayagadde Rema tayagala bino byayimba tawasizza siddi awasizza namakula Rehema so si Rema omuyimbi namakula Rehema so si Rema olina kukola byabakyala ababulijjo bakola oli mwami agamba nti nze maidi tanka mulya butunda nyumirwa nnyo butunda bwa mukyala wange ng'ozanze ate nze sima Rehema sikamula butunda sifumba awo kiba kiganye naye kyemukubiza butagenda na bwa serebu waawoni
agende nti nga mukyala otyo afumbira omwami we otyo n'alya badina wakimubuulidde mugambye nange ente ebyo nabbireko eri ebyamulemesezza ewa Kenzo tabitwale eri kyekyo tugenda nabyo oba kusuula mpi alina kwetunuulira kituufu n'amanya oli yali tayagala ki ono anaakyagala kituufu tetubabuulidde bawulidde bingi kazibe kapo wakoze n'akayimba fa kubikwatako kati ate olinga agamba ffe tufe ku bitukwatako biri ebyabali tubimaze katulina kufa ku byaffe naffe katwerowoozeeko bannaffe tufe ku bitukwatako tuleke kulowooza okyayimba oba wavudde mu kuyimba simanyi ogenda kwesimbawo ani ebintu byammwe ebyo sibisobola nze simanyi kukuba jambo nga si ntuufu mbune gwesagala ne mugwa jambo nenseka n'omuntu adduga nangwa mu kifuba nze seekoza olinga bw'oli nze siyinza kuddira nnyina enju yange ennungi eriko ekikomembo ate nga nsiba siwaggale ate nga nakiteekako ate wahonalebo baggalawo geeti esula yereesula esiba yereezaggalawo kyagagoba bantu balonzi mulaso beggalya babeera mundu omala konkona sibisobola ebyo muganda wange naye ngaokuyimba nkyakulimu nnyo era nalese n'oluyimba olupya baluyita fa kubikwatako maze emyaka 3 asiina vidiyo nakoma ku mmundu kati ndeese olulala oleese vidiyo ze sifukumula mpola kamukamu era kivanga buli mwaka mbeerawo kituufu ntolina kufukumula sifukumula nze okuggwamu ebintu bikuggwamu mpola mala kuggiisa olyoka oleeta bwe mba sinafuna nsonga sijja so ye vidiyo gyetugenda okulaba kati gyetugenda okulaba waliwo obubaka obulala bonna olinayo ku bivulu eyo maaso awo bivulu abantu beyeeyo yonna mu kibuga ntwetwe abantu bekambugu tujja ku production ne vision aluna ne walukaga okyali mu cream oli wa cream twagenda wala lukaga ndi wa cream walukaga teyakusaininga ebbanga lyagwa ne tukolagana ate bulungi nnyo mwana wattu yakusaininga biri ebiseera biri ebyemabega novaayo mpozi ate neetaaga bupya naye ng'ate goddayo togenda kukola kibiina kyo tokuze biina bibonyabonya nakugamba nze sikulembe angera mugesaaga bintu byammwe kuba nebamala olukiiko n'okunga abantu nga go bakulembera era ne kajjamba akatali katuufu okatandika kitegeeza oyingidde obukulembeze obwo obulimu kitegeera okay alright kazibe kapondo za tunyumize emboozi ebadde nnyuvu ennyo era nkakasa olina kyoyiza ekyamaanyi ennyo ffe emboozi eyaffe wano ku Delta TV wano ku Megadozi ebyaffe biba bwe bityo ffe tetubeera ku interview tunyumya kibooziboozi kyaffe ne tuvaawo nga gwe alina byoyize anyumiddwa olina kyonyumiddwa nkyalina mwana mulenzi Katerega okuva ewaffe eri ayinayo ekyakabi agenda tubuulira kategs then ne mwana muwala Malaika naye agenda kujana premiering video ye then we shall call it a night and of course we have like the next 30 minutes tugenda kuba tumaliriza but right now akayimba ako fa kubikwatako kazibe tugenda kuwa abantu basatu okabaweereze abasinga okuba ab'ettabbo mu mutima gwo basatu nzo gamba family n'omukyala kubanga abantu era basinga okuba basatu baba bazadde bange abasigalawo abaana bange family yange na mukyala wange be bantu bemmanyi bafaani tobamanyi bafaani mbamanyi nze sikwenya faani ajja luvannyuma okusinzira ku ekyo kiyitawo ku faani family then fan so siba abayimbi abajja newangamba first of all my fans abaakulimba ate singa tebatuziika mbawagizi kwenya bya bulimbalimbe kakati y'omuwagizi naye alina family alina abaana be kati ayinza okuga nti omanyize njala mikwano gyange okusinga abaana kati era naye takisobola kikola ekyo wekiri kituufu nnyo tuyanza nnyo kazibu tukwagaliza birungi byere tusubireyo ka concert omwaka guno oba ogujja kasa byenkola bana nze concert yange eva ku pressure y'abantu kujinteeka abantu baagala nesikira bukezi mbuze buli mwaka nteekayo embadde mayi buli mwaka nedda ssebo nze sigenda kweronchinga manja kulonchinga luyimba okay katugenda mu video ya Toby Kwatako then tugenda kuba tukomawo mpozi ate n'abalala tova